ogambye tuyinza okubeera nga ffe tuli awo tulowooza nti biri serious naye nga bali mu kantu bali mu kama kantu sikuti mwaje wandiise bwana Uganda bazanyira ku bwongo. Kituufu ki ekiri wakati wa Ssaalongo ne Nnaalongo SB4? Are they separate oba nedda? Babeera bonna oba nedda? Awo bafunamu omutaka babana ani abalina? Abaana Nnaalongo yabanyinako baana bakyali bato amanya abasanya ntuzumba totulina okunoonya amata. Ate mboozi egamba nti omukulu ayinza okuba alinayo akamaali akali ebweru nti kekaleesewo entetaganya zino. Mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV wamu n'abo abali ku Eblon Media. Thank you so much onnyo kubira ng'otulaba. Nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja nagamba nti nze nondoola nsonga era ensonga yonna egenda maaso mawulire gatu Uganda wano nkakasa nti ngisima okubeera nga nange ngimanyaako oba mu sayidi endala abannaffe gye baba batakulaze nga bagoberera ensonga ezinyawo. Lunaku lwaleero ndi ku nsonga ya SB4 ono nno Kantu Nation munnange tukola naye akantu era nga bamu ku bakadde baffe abakasookamu okubeera nga bakakola abatamumanyi SB4 oyo be basooka okukola content wano. Waliwo bangi abaakola naye abaafuna ettutumu n'okumanyika y'omu ku bo. Omwami ono alina omukyala munnamawulire naye era ye Antaira abamumanyi ku Sanyuka TV. Omukyala yabadde ne business shower for the first time tebeerangawo era twagirabye ku lulwe nga ye nga obaoli awaggulawo Taylor Junior School kind of if I've not mistaken essomero eryo ya Nassale era nga lyakuyigiriza abaana abo abannasale yaguddwawo naye kwawo ennyini wavudde ebibuuzo bingi we bamubuuzizza ku kya Ssaalongo yabadde ndoza ne Makona yambuuziza ku kya Ssaalongo ali atya n'asaba olwendo lw'amazzi abaalabye kiripu eyo yatambudde nnyo era yavuddeko ekiboozibozi n'omukulu SB4 okuvayo nayanukula n'agamba nti bw'abanga neegaanyi mu lujjudde ba mu lwatu kino nkikolanga kiraamo ku nsi kuno sirinaako yadde akagaali sirinaako yadde akataka wadde akayumba wadde omwana wadde omukazi sirinaako kintu kyonna kye nnina nga kikyategeeza nti olwa Nnaalongo kye yayanukudde wali mu mawulire naye nga kyayanukula nti talinaako oba yamala yamwegaanyi mu lujjudde ekitegeeza talinaako kintu kyonna. So nga Focus TV ngambye kanti ndiga olugendo noonyeeko ku camera guy oba camera operator gonna batukwatira kamera nga tukola akantu kati ng'ono gyali be batuyambako okubeera nga kuyamba okukola content oyo. Omwami ono yakolako ne SB4 sometimes back before COVID before COVID awo nga tanaba kutandika omwami ono agamba yakolanga ne SB4 ku kamera era nga gwe noonyezaako n'engamba kamufune aganya okulabika mu kamera olw'ensonga nti oli nfanfe wewa mukwano gwe tebayawukana mu bubi era agamba nti ne bw'aba musanze asobola omwokyayo ensonga lwaki simulaze mu kamera naye njagala kuwulira information oba mazima amakusike agali manju webyo bye tutalaba bye tulina okuba nga tulaba nsonga ku nsonga Ade Wilberforce Kirime Muyanja omukulu sebo nkwaniriza ku mukutu guno era njagala obuuze ku bantu wadde tebakulaba naye kyankizo oba kyamukisa bulungi nti okkiriza okulaba nga naawe otubuulirako ku byomanyi. Amanya
balamuseza abalabe b'emikoto gino Focus TV ne Ebron Media mugyebale gye mutuusaako engalo amannya obanga ogenne soke ampita Mozera okay esebo Mozelle ofayo bwe tulikozesa nga tuli mu kuinterviewinga wano wone busebo okay ensonga z'SB4 esebo ne mukazi we oba yali mukazi we so okay mukazi we because ffe tukimanyi tebanavaayo officially tugamba nti bakoze ki bayawukanye era bivaawe byogerwa nebijja nga bitwa njagala tubusigiremuko ku kifaananyi engeri gy'omanyi abantu bano ebbanga lye bamaze bonna na biki engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe ffe abali mu mawulire eno bye tutalaba mu bye mulaba ababasemberedde what is right and what is wrong kyekituufu na kyekikyamu ku ebyo tulaba era wakiriwo bafunamuku obutakkaanya bayawukana naye zino kati ensonga ezitambula nze ŋŋamba banoonya kantu oba wali ku kontenti ayinza okubeera nga kontenti eyo kontenti naawe nga bwe twalaba Shalom ne mukyala we anayikizamu yamanyi nja nnyo kuwa nga bwe twalaba Chicken n'omusambwa bayoutube bafunye omwezi ennaku zino bawandika sikumiti abaana amo kanyongere okukolera disclaimer eno eddoboozi ly'omukulu Mozelle agezezzaako olitwigalinga so that nti ne wobeera ogezezzaako munoonyereza oleme ddimanya so omuntu ayinza okuwulira bayire engeri gy'oyogera magayi mukulu ayogera atya kati njagala tuteekayo disclaimer eyo omukulu off camera ngambye tayagaalira ddala kumulabako na kumuwulira kumugegenya ddoboozi lye so ensonga lwaki aliwulikika bwe lityo ogambye tuyinza okubeera nga ffe tuli awo tulowooza nti biri serious naye nga bali mu kantu bali mukama kantu sikumiti mwagiwandiise Uganda babazanyira ku bwongo kituufu ki ekiri wakati wa Ssaalongo ne Nnaalongo SB4 are they separate oba nedda babeera bonna oba nedda awo bafunamu obutakkaanya bayawukana begendera bo bayawukana tebakyabeera bonna naye era tekijjawo kiri nti taata w'abaana be abalonga balina banoonyeza amata jukira omukulu ono abadde abuzeemuko mu kantu teza tugambe abaana baze bamwisizaako eggaali yes waliwo be yajja nabo waliwo ne basanzeewo sorry abamusanzeewo naye bali mu kwambuka jukira YouTube before covid ne after covid omukulu oyo yali waggulu very true nga nabo bayibulake mukasa y'omu kubatopinga nga waliwo wali bayibulake waliwo line cruise naye saawa zino biralamuko akantu kaagala omwegezaako muttira kati nze kyemmanyi batunde n'obukazi ne bawandiika ensonga ezo geragenda onkola kino nze nzibemu bino because bwe batandika okwogerako abantu bongera okujja okulaba balaba n'abasalamu omutikiti ne masala infact twandimwogedde nako relevance nekomawo mu bantu maze mumanyi nnyo ebiboozi bingi bye tuwandiika sikuti bimwapanganga kyasina tekyaliyo asira ne Charles bwe tebaagalana ono omusajja w'emubende omulema omujjukira yes mujjukira emboozi nayo yali mpandiika buwandiisi so muganda waffe Vicky yes yavaako n'agikuba mukono naye tuli ogambe ya muzibe oyo yamulema oliwo eyo muzibe oyo omuzimu oyo yes sana yemubende eyo script banoonya kantu abo abaana anyinesa gwalwawo buli ffe tulaba birala n'ensi abantu bagitege tuli ku agenda tutambulira ku agenda yaabwe kati awo Nnaalongo bali mutufunga spindi ne Ssaalongo waliwo kye nabuusibisiza waliwo vidiyo akatambudde
Nalongo yabadde yeebaza ajati omu n'akaaba n'amaziga kaleera ke yasekeddemu ng'alinga agamba nti mu bantu abandi mubadde ku lusegerawo wennyini olwo bataliwo naye ate ajati yasobodde okubeerawo ng'alinga ayisaawo sigino oba obubaka obwa kigenda mu maaso mu wakati we ne Ssaalongo. Babaana ani abalina? Abaana Nalongo yabanyinako baana bakyali bato omanya abasanya ntuzumba totulina okunoonya amata. Ate emboozi egamba nti omukulu ayinza okuba alinayo akamaali akali ebweru nti kekaleesewo entetaganya zino. Entetaganya zino banyamukana ne Nalongo tebabeera bonna. Era omukulu aba ayagala abaana ate Mama Fiina. Mama Fiina baali bakolagana bonna nga famire SB4 ne Taylor. Mama Fiina aba baana bamutwala nga maama waabwe nga omumanyi Mama Fiina n'omutima gwe agwe SB4 agwa Nalongo. Era bali bati Ssaalongo olugira ng'akuba kasimu mami nyakola ku baana bange mami ng'akubira Taylor naleeta abaana ebulenga Nalongo agenda ebulenga alaba ku baana. Tabasisinkana nti Taylor alina wabataddewa balina basisinkanye balabe ku baana be. Oba obateeka n'abate Mama Fiina Taylor neyeyongerayo nga weekend eyo SB4 n'abeera n'abaana be ku weekend. Tonda wange naye nga byalamu bo bayawukana ne kano kino ekiro kati decent ako kantu 100% kantu kugamba mbitegeera oli muganda wange ndudde naye nnyo kubanga nokyali ku Delta wakolako naye ku gundi waliko naye ku Delta era ni cameraman we ku Delta oba videographer naye nga mulimu bye mutuula ne mu scriptinga kunende kale boze bakigene byaleyo eby'omusambwa binasomeki content ate bya Jumba nekula nama ebyo byo byebiremyo kubanga ate Jumba ye yali alwanirako ndowooza kula nama olw'ebyo byali biguddewo. Kati soko mbulire waliwo ko emmotoka eyogerwako eyinza oba yavaako emberebezi emmotoka eno nti SB4 ba yagigulira mukyala we mbu saagala nnyo kiteekako mannyo naye njogedde embu because nange mpulira biwulire naye bagamba nti yatuukamu neereetamu kalumanywera omukyala akyagirina oba omukulu yagimuggyako. nze wano nkoma okubeera mu kampo ya SB4 omukyala emmotoka yakyagirina naye obudde buno simanyi kuba kampo nagivaamu naye emmotoka omukyala yakyagirina yali yagimulekera nga mama w'abaana be abaana be okuba safe ali mu kutambulira ku booda. Biki ebiyinza okuba nga byaviirako enjawukana zino? Ebyo bya mu nnyumba tebitotolwa. Naye ng'era baŋŋamba omukulu alabika nga ekibatu yali atega nnyo ebbali. Ekyo kyamuli nnyo abasajja abamanyi naawe. Omusajja alinamu ku ssente muvubuka ali mu layiti ali mu butaala n'abamwetega bangi abawala abato abakazi abakola balinamu ku ssente byonna akusabire okuba akajja olabe nakati era mmanyi oyo wakola inbox. Omuntu nga yeezira kulaba nti gundi abeera mu kamera gundi ali ku TikTok gundi ali ku YouTube bonna babalaba. Ate bakyala baffe abamanyi n'obeera oli mu bizinesi then olikodde WhatsApp nga kiyinza munyiiza ekyo abakazi bamanyi obwongo bwabwe. Kino kiyinza kulekawa munnamawulire munnaffe ndi nnyo ku munnamawulire omukyala olw'ensonga ssaawa zino ate ndaba yalinga alaga okuluma ennyo kuno. Kiyinza kulekawa munnamawulire munnaffe SB4 gwe tuli naye mu kantu kiyinza lekawa munnamawulire munnaffe omukyala Taylor babonna bannamawulire oba waliwo ekizimuzimu ekirondoola abantu abali mu mawulire abakola omulimu nga gwe gumu. Mabegako twalina story ya Mirembe ne mukyala we sorry Nsambya ne Mirembe still bonna nga bali mu butaalataala
kiki ekyatuuka mu relationship ez'abantu ab'obutaala era kiyinza olowooza kiyinza balekawo abaana aba mikwano gyo kuba kimanyi obeera mukwano gw'esibifo kiteeza nanteyira mukwano gwo obudde buno esibifo kimukolera ye ye nga ye kimukolera gali ku ye era ye talina gyaloozinga okay naye anteyira ayinza okuloozinga atya bwe twali ku sitole yansambya n'emirembe kubona niyaloozinze so omusajja tekirina kimukozesa ennaku zino zijja byekolamu omulimu batya tukyaluyingira mu ttooke tudda kudda lwa musajja munnaffe loli abakazi nga ffenna nga tusaasirwa mukazi kati byakyukamukko byakyukira ddala so nze braza SB4 mugamba nyweza akasifudi kawandiise kakola script gyakutte kagenda mukolera tutubeera mu kusaagira mu bintu by'omusajja zirabye SB4 nga mukambwemu mu kamera omukulu akambwala mu kamera obudde eri ng'aseka bw'ajja mu kamera paba ng'akyusa umanyi kwalasa bagamba mama w'abaana kyekyo emezaamu tojjaako kigere ku pedo kwawo nga tukuba kantu mu left right center ziba zirinnya omanyi bya YouTube bambi SB4 waffe bambi Salongo waffe nga balamulaba views zeeyongera eri akasente kalevuni kajja Salongo waffe wagenda ku channel bamukyaza adda mu bantu neyali yamwerabidde nga munyukira ze stunts ze tulabako babebe kulu ze bakolanga ba Bobi Wine bakamiliyoni otojjukirako stand yono omusajja babijje bizi naye nga mwamanyi babijje era asobola emitwalo ebiri timutwala mu loogi omuntu wandiikanga naddala ffe babeerawo emabega wa kamera tulaba ebintu muteesa ku bintu bingi baserebu bakola stands ez'enjawulo ez'amaanyi mu kamera nezikwatayo zenna omusajja sijja kwerabira naye wamwogera erinnya ne muyimbi waliwo abazanyi bafirimu abamugowa ssente omusikale yafuula amukutte nga bali balokisawo firimu yaabwe era abasikale ne bamukwata enateete n'omusikale bamusasudde ngamo rasita agenda kwekalakasa kuba obuyi era serebu oyo nakuba omusirikale obuyi naye nga kantu era firimu yabali efuna feva fe abalabi bavuga bayi bakuba batya omusirikale oyo serebu waffe abalasita banywa ebiyagayaga awo bena omusirikale w'eggwanga kuba omusirikale bamuwadde ekyabiri bya kamera kiggweraawo atugoberera ku mikutu gyaffe gino ali ku Focus TV wamu ne Ebron Media. Thank you so much okubeera nga otulaba era olwala nnyo okubeera nga otugoberera. Nkujjukiza bannaffe abateekamu kasente abagamba nti muweereze abantu eba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakolere omukolo gwo gubeere talatibu era gubeere maŋŋa gubeere gumite ng'enjogera zigamba so ng'ate bajja n'okuwa counseling and guidance ku ebyo by'okola ebintu eby'emirimu. Ngamba guidance and counseling wansonga nti antu amusaana okubeera nga mutuuzibwa okubuulirira enkola y'emikolo etuufu. Genda ku Focus Event Service bale nga bakuyambako mu buufu obwo, bakolere videography, photography, bakolere juice, bakolere entertainment, bakolere decoration era obeere ng'ofuna ekyo kyewandifunye. Abagala keeki ennungi empoomu ez'emikolo era naawe beeyune. Tujjukira nti tulina bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bawe omulimu gwo bakolere business card, bakuwe obutabo obwe business, bakuwe stickers, banners, bakuwe graphics yenna ow'ekika ekyenjawulo so nga ne bu corporate uniform oba corporate t-shirts nazo baba nga bazikolerako
mbunfobo. Otherwise tuli ku story ya SB4 era nga ndino mukuba camera operators be obuli awo byawukana naye naye ng'ate mu buntu tebayawukanya basigala bawuliziganya mu ngeri emu oba endala. Tuli ku story etambula eya Anteira Nalongo owa Sanyuka TV wamu ne Bawe Salongo oba muyite SB4. Omukulu owadde oyina waliwo we twayogeddeko off camera wali wayogeddeko ku mwami SB4 ekya story ya kantundu gye bakalukamu era n'ogenda n'ogamba nti nga bwe tulaba Shalumu we yakola mpa ku story ya bamuyitangani oyo muyaye yalinga atalina waya nungi bulungi yali Charles Asia. How did you come up with this idea? Charles ne gundi bali bagalana. Charles and Asia. Were they in relationship unti bali bagalana oba just era nayo yali script? Mukusoka kale kantu. Nako kale kantu. Ndio kwera. Wafinisa connection. Ane bino ngutandika kale kantu. Niwe janyo mawulire Asia nafuna abantu abetira mu SB4 barani ko bayamba ko. Ne mukusoka kale kantu. Yali script mu kusoka. Story nyingi zitamna ku YouTube. Simanyi zino TV, simanyi waya live wire, simanyi bichi, simanyi kaunyemu, simanyi bichi. Hivyo na mwa script bya maserebu. Biwandike buwandezi. Yeah. Ano ni basi. Tulaba kintu ne tukikuwa ne tukipikane twogera ku ekyo ne discussing ekyo. Nenga oli abakimanyi bombu baseka nose kaona ndabani seka nyine kuba na Uganda obongo. Nebadde kuba na Uganda watu obongo. Kumbe bali mukantu. So, Brother SB4 ali mukantu ne mukazi we. Teri yolutalo oli behind camera. Wacha wewe. Kantu Nesodi akawanise. Anteira yakazanya bulungi nnyo wano mu business shower namwegani na maso bakamera yabana abo Nalongo Salongo ali uchi yagambye atya baba kumazi mpulidde ki some drinking water abana asanyinde ku bana Uganda nyasa kantu Nesodi kijja tukola bubi ebigambo by'otwogeddeko wano bwe binatuukirira na bituufu. Mujjukire emboozi ya Rema ne Kenzo era batuga amawulire ntosali aleta oluyimba olupya ndowooza era oli alese vidiyo empya era ndowooza ali akoze oluyimba olupya emboozi ya Prima ne Josted era kansu yesibye otugambe ebyo tutuuke enkyaffe tuswale tufuuke ababya abagoberezi abatunuulira ensonga zino. Mu bibi 10 embulamu birungi bibiri. Kasoka kusoka nga mawulire obanga kantu oluvannyuma ne ngafuuka connection ezijjirawo era awo ku Josted mu kutoro yemba tolaba nga bampola bamutte ku poliisi kumbe agenda kuta vidiyo bakutwala nze omu yalaba ku kifaananyi ekyo nga Josted bamukutte poliisi bamuyingiza mu kadundi naye twagenda okizula nga yali video shoot. Nate oluyimba abaana basirebu bekola ebintu ffe tubeera eno tulowooza ebituufu basasula n'okusasula n'enkalu bazigaba wabora nja kujja ngutobere kuba empye nina kwentwala tamu nina kwentwala jakkube wawulire nga tambula musajja alina empisa embi dokita alina empisa embi ali kumi n'ababoda n'abakuba kantu ng'owaboda bamukyeza dda ssente twala atano kwa boda omukuba n'olinnya nako peki jangu wa boda ewiki enamba yasula emitwalo 10 bamuwadde emitwalo 5 ndokasente zagala okusasula looni agamba kuba oluba oluyuze
Mpaka okuba nagata oni wanu. Omwande sente mrade kone mu night. Iba mulaba. So tubigende mpola fabo. Tubigende mpola. Bana Uganda wanu. Basobola kwefumita ebiso naye nga biifu batekawo biifu ya kufuna bye bogerako mawulire gabalabe gwoba osobola genda kusaba ononye ku King Michael. Yes, umuze ku biifu ezo zali omazaliza ddala mukusoka zasoka banga stand niwe kintu kigera kikula nikusaba muvanko mu biifu King Michael kyovola abo budde buno bebe kulo atagala Bobi Wine ni mukazi wa Bobi Wine no wa beko bali chechimu abana ba mukwano kola wala cyo ndawa tonja kana mukazi wa bakalana mumuwano wano bera wa munde script zasuka wane Uganda wano bintu bije tulina okwegendereza baba kawandike babane abatulina nabawandikira ni abana bawandika. Olinyumizako ne ku program je wangamba chaliwo je yakolanga eya kalondozi ne yalinga school ato yo pastor linga move ko kuja school mulabe duka aja awo mulemire musa jojo ekwalo mu misinga nyonyonyo bali awandiko esikobiti ali za nyimi ya senga tuli kubunkeke mama omusajja bagenda mukwata omusajja bagenda musanga muloji wabastale zokuwa unabbi omukazi uva mutika kamera nagenda musabo kumbe yiga yatandimo kwa ninga 15 na nati na byolo ngavude mu bandi yepo bani bali batya revival band yes na mutika kamera nenga ngamwocheza nenkalu yiga yabiwandise relevance bana banonga ndi basaba kusikuti basibu nnyo ekira mwababera ku kamera mulaba ebintu tulaba bintu program ya yigeyo ati ko ogando te chirombo ogenze kuteka musezi guno musezi semo orali kamera ne kalondozi batuleke nabo sikupitizazo sewa ne Uganda ate kuva jajja kuba bali abasokera ddala sikuti babazanyanga amawulire fetuyeno tusasanya amawulire tulowooza bituufu kumbe byabali erima bagamba tubiina producer ojja kunyambako mbuulire dakiika ziri mmekaawo so that tubeere nga story eno tugikolako follow up ku mulundi omulala tumanye kiki ekituufu ekiri mabega wa kino. Nja kusaba nti kati gwe wonooba ozzeeyo maybe chance wonooba ogituwadde ojja twongera otuwage ku bitya eneeyisa y'abano abantu ababiri gye beeyisaamu etali mu kamera ffe gye tulaba eno kwaliwo n'ebifaananyi ebyafumbako emabega eri nga SB4 alina omukyalo ono Anteira balina bye bali mu kwogera ku kavidiyo akamoto kavidiyo kanalayo ku TikTok naye nga amusuubiza ensi n'eggulu. Nja kwagala ensi mpaka weerisaanawo byonna ebyo tujja kwongera tubisime tulabe butya oba oliawo kituufu kiri ki n'ekitali kituufu tukimanye. Tetuyinza kubanga tusuka wano okuleka ng'olina akatalekeka k'obadde zitalekeka avayo nasamba ebintu bye ebino oba sikobeti aneŋŋange njakuleta n'ebisingaawo bw'avaayo omuntu yenna ayagala okutya oba ayisa amaaso mu byeyogedde oba agamba nti si bituufu abityoboola oli redde okuwaayo bwino omulala aneŋŋange kale gwabadde alaba emikutu gyaffe gino okuva gye twatandikidde mpaka wano webale nnyo okubeera ng'olaba nkwebazaako ensusso wakkiriza okubeera ng'olaba Focus TV olaba Edward Media wamu n'emikutu emirala egy'enjawulo. Thank you so much kyokola kyamaanyi nnyo olunaku leero nkusiibulidde wano tujasinkana mu vidiyo ezijja mu maaso awo kanjagalize kyonjagaliza nange kyenkwagaliza otherwise for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi